إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. متنا مجفق الله سبحانه وتعالى ويا الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Allah yatulungama eri obusiraamu buno bwe tulimu olunaku olwaleero nga tetwali bakulungama singa si Allah kutulungamya, tetwali badde bakutegeera kyayagala tuwangaalireko singa si ye kennyini kusalawo n'atulungamya. Kubanga nkakasa naawe okakasa nti si buli musiraamu yenna nti ye mugezi eyasinganga mu kiraasi, si nti buli musiraamu yasinga obugaga ku kyalo. Allah yawa buwi obulungamu oyo gwayagala. Abamu bazaalibwa mu maka maavu, abamu bazaalibwa mu maka g'abasamize, naye Allah n'amusikayo n'amuwa obusiraamu ng'olulyeru lwonna terulimu basiraamu. Abalala ne bazaalibwa mu bo, abalala basiramuse bagenda kufa, n'abalala mu mbeera ez'enjawulo. Allah yakituwa buwi. Nabwe kiti obusiraamu buno bwe tulina kukimanya nti ekisookera ddala kyengera Jalla jalaaluhu kye yatuwa nga tetwasooka kubanga twamuwa kye twamuwa, wabula yasaasira busaasizi. Bwe kibeera nga kibuga kya Mbaale najjayo mmwe mwabagenda okubeera abasiraamu, tulina kubeera nga tumwebaza lubeerera era nga twegendereza ekyo kye yatuwa obutakoleramu byonoono ebigenda okulekayo likodi enkyamu. Kuba nkakasa nawe okakasa abaatusookawo abalongoofu baalekawo n'eŋŋombo. Omuntu akusanga nagamba ne lwaki teweeyisanga basiraamu, oba lwaki teweeyisanga busiraamu, oba bw'okoze ekintu ng'atali musiraamu weewalanga nnyo okusigala ku nsi, okuva ku nsi ng'abagenda okuddako bajja gamba bugambi nti tetwewuunya. Abasiraamu bwe mutyo bali baalekawo ekigamba nti lwaki weeyisizza ng'atali musiraamu. Gwe weegendereze obutalekawo likodi egamba tubadde tetwewuunya. Ekyo mbadde nkisuubira kuba abasiraamu bwe mutyo nga rigimu gye waliko ekintu kye wali owangalirako, embeera gye wali owangalirako ng'eyaleetera abaasigala okubeera nga bakimanyi nti abasiraamu bwe batyo bwe babeera. Twegendereze baganda baffe ab'ebitiibwa. Allahu jalla jalaaluhu bwe yatuwa obusiraamu buno yatuwa Qur'ani al-Karim nga kye kitabo ekirimu amazima agasembayo kye tulina okwekwatako nga bw'atugamba mu Suratu Baqara aya 185 n'agamba shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, agamba yayogera ku mwezi ogwa Ramadan gwe tusiiba
nechenjagane mu kyekyo Allah agamba nti alladhi unzila fihi alquran huda linnas nga bwe bulungamu eri abantu tugwe mwezi gwe yassizaamu Qur'an nga Qur'an eno bwe bulungamu eri abantu buli muntu yenna ng'onoonya bulungamu olina kubanga weekwata Qur'an al-Karim ekitali Qur'an oba ekirala ekitali Qur'an nga kikujja ku ddiini olina kubeera ng'okyegendereza muganda wange ow'ekitiibwa Allahu jalla jalaaluhu mu Qur'an eno yennyini yagenda mu maaso n'okutugamba nti alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira almu'minin alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Allah yassa Qur'an eno n'agamba nti amatenda amajuvuga ge oyo yassa ku muddu we Nabi sallallahu alayhi wasallam ekitabo Qur'an n'atakiteekamu bukyamu bwonna newankubadde contradiction yonna naye nga Qur'an eno kitabo ekyesimbye obutereevu kibeere nga kiwa amawulire ag'essanyu kibeere nga kitiisa ebibonerezo bya Allah ebikakali ate nga kiwa amawulire ag'essanyu eri abakkiriza abo abakola emirimu emirungi tibagenda kufuna empeera bagenda kufuna ejjana bagenda kufuna kusaasirwa kusonyiibwa era nga mu jjana bagenda kutuula mu lubeerera nabwe ekyo tulina kubeera nga twekwata ku Qur'ani olwekwata kuba kyekitabo Allah kyeyatussaako abasiraamu okubeera nga tugoberera mu Qur'ani muno mwennyini mwatukakasiza eddiini ey'amazima alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina olwaleero nzijuza eddiini yammwe neteekamu n'ebyengera byange bwe mbasiimidde era ne mbasiimira wa raditu lakum al-islaam ne mbasiimira mmwe gye muli obusiraamu diina nga ye ddiini gye mugenda okuwangaalirako n'agenda mu maaso ng'akakasa mu suratu Ala Imran aya ya 19 inna ad-diina inda Allahi al-islaam eddiini mu maaso ga Allah jakkiriza busiraamu a complete way of life nga bw'ayagala owangaale ffenna tukimanyi tuli bitonde twazaalibwa naye ng'obutonde kwe twatondebwa kusinza Allah ate nga tulina kumusinzikiza ku bujulizi nga bw'ayagala tukole era mu ddiini entuufu gy'ayagala tuwangaaliremu. Omulamu ogwalwaleero tugenda kwetwololera ku nsonga ng'abasiraamu bangi abalina eddiini enzikiriza entuufu eyo naye nga bagayaliridde ensonga eno ng'eyonoona emirimu gyabwe ebafulumya mu ddiini ebateeka mu bantu abagobera shayitaani ibirisi nga si kirala kyonna nga al-ghina ennyimba music ffe twali baproducer nga tetuli basiraamu twali bayimbe tetuli basiraamu nga tuli ba DJ tetuli basiraamu era nga mu kaseera ke twawangalira tetuli mu basiraamu twategekanga ebivulu ng'era mu kivulu olabamu abasiraamu tugenda okusiraamuka tubisanga biri haraamu tulanga tulina kusuulawo emirimu n'emikwano gyaffe abaali abasiraamu batwewunya mu eddiini yamwe gye mukola tetugimanyi gundi si musiraamu ne gundi si musiraamu si bayimbi tugenda bizuula biri haraamu naye ate abasiraamu betwalekawo ate ne batutabukira ne batunyiigira naye ng'obusiraamu tetugoberera basiraamu tulina kugoberera busiraamu. Kati bwe tumala okizuula nti music ali haraamu kitukakatako ffe okubagamba mutye Allah nabali batye Allah twateekateekanga ebivulu nga mubeerayo nabwe ekitoka ekaseera okubategeeza nti biri haraamu. Allahu jalla jalaaluhu mu Qur'an gye tukkaanyaako ti Allah atugambiramu byayagala ne byetayagala atugamba jalla jalaaluhu mu Qur'an wa minan naasi mu kika mu bantu suratu Luqman aya 6 nti mu bantu man yashtari lahu alhadith mulimu abo abagula ebiboozi ebyokwegayaaza lahu alhadith liyudilla an sabilillah ng'ebiboozi bino bibabuzaabuza ne bibajja ku kkubo lya Allah ne bibeera biza amateeka ga Allah ne bava ku adhikaari ne bava ku Qur'an ne bava ku mutendereza Allah bava ku sala beerabira ekyokukola naye nga ebeera mboozi lahu alhadith liyudilla an sabilillah bighayri ilm wayattakhidhaha huzwa awatali kusinzira ku ilimu yonna nti oba kale tugambe nti bino bye tugula twabijja wano nabbi yakisomesa bw'ati nabyo byennyini nga tebabirinaako kubimanya babula bagoberera bugoberera oba pampampana nabo tebafaayo oba dombolo ya solo tebatimanyi bighayri ilm awatali ilimu yonna wayattakhidhaha huzwa
ne bafuula ebyokujeeja bujeeja bajegera amateeka ga Allah bajegereramu ebitonde bajegereramu ebitiibwa by'abantu jalla jalaalu atuwoninga n'agamba ulaika lahum adhabun muhin abantu abagenda kufuna ebibonezo ebigenda banyomesa wansi bagenda kubeera mu bitonde ebisembayo kubeera wansi adhabun muhin ebibonerezo ebigenda banyomesa ebigenda bafuula abawansi sahaba wa nabbi sallallahu alayhi wasallam natuka n'okubeera ng'alayira nti uqsim billah ndayira Allah emirundi esatu ng'alayira agamba alhadith allahu alhadith huwa alghina nti eyo emboozi ey'okwegayaza Allah gyayogerako music الله جل جلاله أتقام آية مصاف وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم الله قام نتي وبابا سمدا وبابا مسمدا متيكا بابا تكدوا كمتيكا بابا سمدا متيكا غفي ولا مستكبرا أغريكنا بوم غوني يكون تزا كأن لم يسمعها غويزو غامبا توليدde يفula tawulidde nebe mugamba olwokutaanu wano n'omusomesa olwokuwa biri biwangalira mu matu nga bw'alabise mu juma taddamu lwa music ali waka agakubana agaleka yasali naziremya abasiraamu lwa music agatta ebintu bibiri mu mutwe bigaana yasali n'ogisomera ota emyaka 10 musiraamu osoma ota yasali n'emyaka 7 osoma kale owa 7 yagimazeeko waliyo n'afa nga yamulema naye nga buli lunaku abeera abirowooza bw'abireka music yalemera mu matuuge كأن لم يسمعها يفلا تولي نامتك الله كأن في أذنيه وقرا مماتوغ ملينغا مباسونسكا مو انفومبو ملي مبامبا bagazi bikira tegawulira ne bogalaba kwegali abeeranga atawulira atayina matu oyinza ogamba tawulira Allah jalla jalaaluhu yagamba fabashirihu bi'adhabin alim mumuwama ulira agessanyu simanyo bagabagassanyu obagannaku ne Allah kye kigambo kye yakozesa nga kitegeeza obusukulumu bw'ensonga fabashiruhu bi'adhabin alim mumuwama ulira agessanyu agebonereza ebiruma tegabeera gassanyu baganda bafe ab'ebitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tayogeranga ku kibonerezo nga kiruma ensonga gyaleeteddeko ekibonerezo n'ogigaya mu Isiraamu kuba fefekka abalina omukisa okutegeera Allah waffe byayagala ne byatayagala abasigale tebamanyi fe abalina Qur'an al-Furqan eyawula wakati w'amazima n'obulimba ng'omusiraamu weetaaga kimu kukakkana n'otebenkera n'ogoberera ebigambo bya Jalla Jalaaluhu byakwagaza mu bulamu buno obwensi akaseera ke tulina katono baganda baffe ab'ebitiibwa n'olw'ensonga yo baganda baffe ab'ebitiibwa tulina okubeera nga tutegeera Allah yatugamba mu Suratu Bakara aya 28 ya ayyuha alladhina amanu olwokuba tatwagazangako kuzikirira yatuyita n'addamu n'atukoola abangemu abakkiriza udkhulu fi silimi kaafa mukole ekintu kimu muyingire obusiraamu mu buggweremu muyingire obusiraamu mu buggweremu bwe banoonya erinnya lyo nga liri musiraamu banoonya engoye zo nsiraamu banoonya enviiri zo nsiraamu omubiri gwo abaana bo emirimu gyo okupakasa buli kimu obulamu bwo kaafa yingira obusiraamu obuggweremu wala tattabi'u khutuwati shaitan ekigambo kino kyewuunyisa Allah n'agamba nti temugobereranga era temugobereranga khutuwati shaitan obukubo bwa shaitan bufutu steps obwa shaitan n'atuwa n'ensonga lwaki innahu lakum aduwwun mubin shaitani ono gye muli mulabe wa lwatu agenda kubalagira ebikolo ebikyamu agenda kubalagira ebikolo ebyobwononefu n'atugamba Jalla Jalaaluhu ewala n'atugamba nti Allahu Jalla Jalaaluhu atweyokeza n'atugamba nti tetugobera shaitani nabwe kityo twagala okumanya ebimu ku bintu shaitani bye yaleeta bye tutalina kugobera bye biki nga ye music kimu ku byakulwanyisa Jalla Jalaaluhu bye yakwasa Ibirisi okubulizaako abaana Adamu mu bufunze mu Suratul Isra'i sura ya 10 Suratul Isra'i ku sura 17 ayo kutandika kukaga mwempa kukaga mutano Jalla Jalaaluhu atugamba nti wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam mujukire kiseera bwe twagamba malaika muvunamire Adam fasajadu illa Iblis ne bavunama okujjako Ibirisi yagaana okuvunama Ibirisi qala asjudu liman khalaqta twina neteka ensonga Allah oyagala nze vunamire kiki watonda mu ttaka mu endala yagamba ng'ate nze wantonda mu muliro eyo gwe watonda mu ttaka
negana nekuluntaza negana nekafuwala. Jalla jalaluhu agenda maaso ng'atunyumiza. Ibilisi yagamba Allah, qala araaitaka hadha alladhi karramta alayya, gwogenza okulaba araaitaka kwali kusomoza kunene nga Ibilisi yagamba Allah ne kafu ya fatha esonga mu Allah nti gwe araaitaka olaba gwe hadha alladhi karramta alayya, eringa egamba nti ekutta Allah ensobi, agamba nti olaba ng'ono gwe nina okubeera ng'osukulumiza ku nze, negamba nti la in akharutani ila yaumil qiyama, singa onooba ompadde okuwangaala okutuusa ku lunaku lw'enkomerero, la ahtanikanna dhurriyatahu illa qalila, ngenda kubazingako okubabuza olubuza okujjako abatono, ng'abakulu okujjako abatono abagenda okunsimatuka, kubanga Ibilisi yali ekimanyi nti terina buyinza ku bantu, negenda kukokosa okukoola abagenda okujjanukula bajanukuli, si bonna. Jalla jalaluhu atugenda maaso ng'atunyumiza n'agamba bwe yamala okwogera ebigambo ebyo nti egenda kubuza abaana Adamu olulyo lwe nze naawe, negamba illa qalila. Allah n'agigamba nti idhhabe, qala idhhabe faman tabi'aka minhum, n'agamba nti genda. Allah ng'agamba Ibilisi genda, tambula gago, genda ku nsinga bw'oyagadde. Awalala yasaba obuwangasi, Allah n'agamba ddala olimu abo abalindiziddwa paka ku lunaku lw'enkomerero, negenda egende ku nsi. Naye Allah yagiteekako ekigambo nti faman tabi'aka minhum, anaaba akugoberedde mu bo, fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an maghfura, mazime jahannama, omuliro jahannama yegenda okubeera empeera yammwe nga ye jazaa'u yempeera, jazaa'ukum jazaa'an maghfura, nga yempeera yammwe okusasula kwammwe nga kwe kusasula okubasaanidde kwebyo bye mwali muwangaalirako. Allah n'agigamba nti wastafziz man istata'ta minhum bisawtik وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. سبحان الله. الله جل جلاله يقام إبليس واستفزز من استطعت منهم, gendo sende bono bosobodo okuva mu bo naye ng'okozesa bisawutika, kozesa eddoboozi lyo, gendo wunda eddoboozi ligendo bakoola. Eno Bilaali abeera akaayana, abeera aleekaana, naye nga gw'owuliranga ebintu ebireekaana totegeera bye bagamba. Wagana okusoma eddiini. Hayya ala ssala, mujje eri essala. Hayya ala alfalaah, mujje eri okwesiima, eri wali nedda, mujje tubaale. Eno bagamba wala taqrabu zina, n'agaani endala eri egamba abasajja muzaaleko ebweru. Eno bagamba bannange tugonze emitima, tutya Allah. Eri bagamba sitya ddenja, sirina mutima gwa kaluba, sirina bitengo, mugende mubaale, mucakale mudigide. Ani amanya amagombe? Tewali amanya amagombe. Bino ebintu byakufa kuleka. Wallahi nga maloboozi gakujja ku ddiini, gakujja ku Busiraamu. Allah kiyakukwasa gakujjako. Baganda bafe ab'ebitiibwa, Jalla Jalaaluhu atuwoninga omusomo guno munene era muwanvu gwetaaga wiki namba nga muli ku music. Bantu bangi tebannamanya music kyeki, tebannamanya dangers of music, tebannamanya music kyekola ku muntu. Omuntu abadde abeera n'amagezi n'atandika okukola ebitwali n'amakulu kasita bateekako music. Allah Jalla Jalaaluhu amaliriza wano aya zenjagadde okumalirizaako n'agamba nti wa ajalibi alayhim bi khaylika, gendo balumbagane n'ejjeeri ery'okubyebagalwa ku falaasi, ku mulembe gwaffe, ku mmotoka, ku piki, ku magaali, ku baasi, mu nnyonyi, teekayo eddoboozi lyo. Warajilika, ne ku bigere wansi nga batambula balumbagane bisawutika, kozesa eddoboozi lyo, balumbagane wansi wano, ku bigere otambule nabo. Wakiri abeera ne headset, lwaki atambula ne kino smart robot smart, atambula nabyo buli kaseera, zezafukathikarize z'omulamu bwe. N'agamba nti washarikihum fil amwal wal awlad, weetabe nabo mu kuzaala abaana, mu kupakasa emaali ne mu kuzaala abaana. N'ezimu ku nzivuunula y'ebigambo ebiri awo. Omusajja akola edduuka naye ng'akakasanga bwe tabeerawo music tagenda kufuna bakasitoma. Newankubadde mulimu tafsiri endala, naye wano tuli ku musomo gwa music. Washarikihum fil amwal, weetabe nabo ne mu maali. Kitegeeza ki? Ne mu maali bagenda pakasa naye nga amaloboozi ga shaitaani nga bawangula buwanguzi. Wali awlaade, ne mu baana. Wakiri maama atandika okuyimbira akaana nga kakyali mu mwaka gumu, kakatandika okwetengerera, kakatandika okwavula, simanyi myaka emmeka, naye ng'agenda akayimbisa bwakuba ebidomola bwakola ki? Ng'akatendeka okuzina. Era omwana bw'azina atandika okulya ng'emirembe gyegyo.
nayenga jalla jalaluhu atugamba nti waidehum gendo balaganyise natugamba fabakiriza abawulidde ebigambo bino wama yaiduhum shaitanu illa ghurura iblis shaitan tetulaganyisa nk'okujjako kwegayaza inna ibadi laisa laka alaihim sultan wakafa birabbika wakila Allah natugumya emitima aba abatono nagamba inna ibadi agamba iblis nti mazima mu baddu bange laisa laka alaihim sultan mulimu abaddu ba Allah be yawulidde abaddu abalala Allah be yagamba inna ibadi mu baddu bange mazima abaddu bange wali abaddu abatukiriza obuddu benjogerako wano abatukiriza obuddu bwa Allah nagamba laisa laka alaihim sultan tekiri kugwe gye bali okubafuga togenda kuba controllinga togenda kuba wabya iblis Allah kitegeeza teyatutera iblis tubuze wabula bwamala okubanga atugamba ebigambo ebyo oyina kunoonya kintu kimu kubeera muddu wa Allah w'amazima aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisaa'ilil muslimina min kulli dhanbihi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah ثم أصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين بدو الله ببتيبwa abembale n'abava mu bitundu ebyenjawulo tutye Allah waffe tetufanga okujja nga tuli basiramu kugamba ebigambo bino oba otandise obyogera obulako okuvunula buli kigambo ku kigambo naye ng'obudde tebumala Allah n'atugamba nti abange mwabakkiriza ittaqullah mutye Allah haqqa tuqatihi mu mazima g'obukakafu bw'okumutya ng'okukakasa kw'okumutya si kwa bigambo wabula nga n'ebikolwa ng'okakasa okumutya okwewala byaganye n'okuteeka mu nkola byakkiriza byayalagira okole wala tamutunna illa wa antum muslimun mwewala okufa temutuukibwangako okufa okujjako nga muli basiraamu twasinkanya omuddu omu ebweyogerere ku mafuta ku haredi we twalinyidde n'agamba segawa lwaki tompandikirayo ku nnyimba ze waleka wakiri nze nziyimbi segawa n'amubuuza amanya go gwani n'agoogera era gali ku mukutu kiripo eyo gyeri ku mukutu n'agoogera amanya ge nga mulimu erinnya mutesaasira n'amugamba nti weesaasireko newankubadde erinnya lyo liri mutesaasira n'amugamba weesaasireko nange namala kwesaasira nendyoka ndeka music musiraamu tolinda nti waliwo akaseera wogenda okuwulira music nti katikati bw'oteekako ng'ebyenda bitokota nti bw'oteekako ng'omugongo gukutuka guzitowa nti bw'oteekako ng'amabaati gava ku kizimbe tekigenda kubeerawo egenda kusigala nga music anyuma era nga lutalo bw'omuwulira yooyo nga gundi yooyo abayimbi bonna ng'obawulira kyekyo ekyo gyekiri n'amazambi amalala obwenzi tolinda kubuvaako nti olw'okuba bamaze okukebera nti kati tokyasobola bisonga ya mukwano tolinda gamba nti nze riba yannema kuba bawamba ebintu byange tolinda kuva ku zambi lyonna nti olw'okuba ofunye ekikulemesa bulemesa wabula kikole ku lwa Allah weesaasire yamugambye n'amugamba nti seeka ngenda kukola tawuba n'amubuuza ogenda kufa ddi n'addamu amagezi n'agamba kituufu sinze Allah siri katonda simanyi kufa kwange Allah jala jalaluhu yatukweka okufa nabwe kityo olina kubeera nga weetegereza obulamu bwo Allah agambye wala tamutunna illa wa antum muslimun temutuukibwangako okufa okujja kuba muli basiraamu kati mu kaseera nga wakatandika okukola ebintu ebyo mubadde mukimanyi nti music asobola okujja mu busiraamu kuba nakyogeddeko nga ntandika music asobola okufulumya eddiini eno anti ogaba muwalaawo n'oleeta abayimbi olinateekako oluyimba omuzadde katonda wa wano ku nsi nga bw'onyenye enkofiira ne habbaaya omuzadde katonda wa wano ku nsi yasiba yasumulula byonna wakisomawa mu akida ya ddiini kyeyo obusiraamu bwe tuyina Allah jalla jalaaluhu atugamba mu Qur'ani mu sura 3 aya 45 waman yabtaghi ghayra al-islami diina omuntu agenda otuuka maaso ge nga si busiraamu kyaleese nga yanayiza ekirala ekitali busiraamu ng'eddiini falan yuqbala minhu tagenda kukkiriza kuva eri omuddu ono wa huwa fi l-akhirati min al-khasirin era ku lunaku lw'enkomera agenda kubeera mu bantu abafiiriddwa lwaki kubanga obulamu bwabuwangaziza nga tebuli busiraamu nga kyeyanoonya si busiraamu nosanga omuntu ng'agamba nze njagala nnyo kadonkamu kubanga mwe muli embuulirira y'abafumbo ani agenda okubuulirira obufumbo okusinga nabbi sallallahu alaihi wasallam
mujukira nti Sheikhul Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab bera yogera ku nsonga ezikujja mu ddiini yagamba omuntu yenna ayinamu embeera man i'taqada anna ghayra hadi nabii sallallahu alayhi wa sallama aw ahsanu min hadihi oba akmal min hadihi omuntu yenna ayina endowooza nti waliyo obulungamu obulala waliyo gye nina okujja amagezi naye nga nabbi mbuno bye yakola si bye ebituufu nina okunoonya mu kadonkamu ebiri mu Qur'ani wabyesamba ebiri mu hadithi tokyagala kumanya gwogamba kadonkamu yabuulirira obufumbo bwo kale singa okikoze mu butanwa naye singa ogenda ng'olina endowooza egamba nti abasajja babuulirira okusinga ebiri mu busiraamu n'ogamba nti kiri kisinga eddiini kikujja ne mu busiraamu omusajja n'atuuka n'okuyimbira oluyimba ng'omukwano gwo gunsitula ndinga mungu ndi mu bbanga ne bakayana nedda tekiri mungu kiri mpungu ngamba kale laba ono nze akugamba nali musajja nga tumanyikiddwa n'omuyimbi nyini luyimba nga twemanyi bwetu lyrics nzimanyi ekigambo mpungu kiri bigambo biri bibiri ekisooka kiri mungu mpungu bye biddako ebibiri wali mama gunsitula ng'empungu mu bbanga kyentadde wala ng'empungu mu bbanga bye byokubiri ekisookera ddala kigamba ndinga mungu ndi mu bbanga omusiraamu olina kubeera nga ssebo oli attentive ku bigambo ebyogerwa mu nsi kunoonyamu kimakingana ddiini yo si buli kimu ekijja nti musimanyi oyimbira mukwano gwo oyimbira mukyalawo oyimbira mukyalawo ng'oluyimba teruli ku aqiida ya busiraamu kati gwokakasa nti omuzadde katonda wano ku nsi asumulula n'asiba nga temumanyaga Allah mumne al-Fattah asumulula wahuwa ala kulli shay'in qadir yalina obuyinza ku buli kintu kyonna ate nga ye Allah wansi ne waggulu lahu mulku samawati wal ardi waggulu ne wansi Allah yafuga wenogamba nti omuzadde katonda wano ku nsi Allah ebibye biri waggulu wano omuzadde yamalawo yasiba n'asumulula muzadde kyeyalizadde omwana ng'agenda kutunda manda ng'ayika endusu muzadde ng'alina ebisumuluzo abaana bonna baali badde bagagga naye abeeraawo ng'anoonya butya bw'asobola okugamba mwana wange mpa kino omwana ga sirina naga kale katugumiikirize naye nga yalina ebisumuluzo entegeera si ya busiraamu buli lw'otandika ebidongo music togenda kwawula music ali haramu n'ali obubi omusiraamu osobola okubeera kulima n'ogamba nti ani amanye magombe tewali amanye magombe leka twemaleegoga mwenywere ng'omusiraamu gw'owuliriza ebyo ng'oli awakanya akhira ng'ate Allah bwe yayogera kubakkiriza الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بالآخرة أجمل وهم بالآخرة هم يوقنون شنجا قدام تشجعهم يوقنون الله جمال تبكر زاوا يجركوا الذي المتقون أبا بكر زاوا الله أجمل تكو آخرة نقولين كملوا هم يوقنون بككسبوكا كس تبالي منا ودك بوسا بوسا tobuusabuusa naye kati gw'oli ku luyimba luwakana buwakanya ate basambwe twetegereze ku ddiini yaffe eno tugenda kukolamu ebintu ebisungwaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ensonga jalla jalaaluhu yayagala tuwangale nga bw'ayagala tuwangale bwe tuveeyo Allahu jalla jalaaluhu yatusa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe yatutumira n'atuwa obulungamu bwe tunula mu hadithi z'omubaka sallallahu alaihi wasallam waliyo hadithi eri mu kitabo kya Abu Dawuda akhrajahu Abu Dawuda eri ku 1388 era nga hadithi eno Albani Ahmad ibn Majah bona baligamba sahihi ntufu Nabi sallallahu alaihi wasallam agamba nga hadithi eno eva ku Abu Malik al-Ash'ari aga radiyallahu anhu agamba la yashrabanna nasun min ummati al-khamra neda siyano hadithi jenjagadde eneyogera ku mwenge naye nga wali esooka eneryoka eyongerezebweko esookera ddala mu kitabo kya Bukhari 1559 Nabi sallallahu alaihi wasallam era ng'eva ku musajja y'omu sahaba y'omu Abu Malik al-Ash'ari atugamba nti la yakunanna min ummati Nabi sallallahu alaihi wasallam nga yagamba la yakunanna min ummati bagenda kuvaayo bajje okuva mu kibiina kyange aqwam abantu nga yastahiluna al-hira nga bagenda kuhalalisa hira al-hira enzivula al-hira okusinzira ku tafsiri ez'enjawulo ne Ibn Hajar al-Asqalani yatuuka n'ogamba nti hira kitegeeza obwenzi kisobola okutegeeza obwerere bw'omukyala naye agamba nti mu bantu mugenda kubeeramu abagenda okuhalalisa hira ng'obwenzi babufuula buli halali walhariri n'engoye ezaliiri eza silki walhamura n'omwenge walmaazifa n'ebidongo ebivuga hadithi eyogera ku bantu bamiteeka ena bagenda kuhalalisa obwenzi bahalalisa ennyambala y'engoye eza silki eziri haramu mu busiraamu ozambala omusajja
n'okubeera nga bagenda kuhalalisa omwenge n'okubeera nga bagenda kubeera nga bahalalisa ebidongo nga kyekinyume kyakyo kitegeeza ebintu byonna biri haramu naye bwe bagenda bihalalisa mpaaya atali muyimbi nga yabihalalisa omuyimbi yayimirira n'akulaga obwenzi nti buli halal era najja embaale n'atimba ku kituutu kyammwe wennyini mu kisaawe kyammwe yennyini wennyini era n'ayita mu kyalawo ne bazina bombi era nga tolina buzibu era n'ofafuuwa era n'ogamba omwana afuuye mu masomero bahedimasta singa abeera nga haginga omwana omuwala w'essomero banyiga ne bagamba hedimasta akoze ekyekyo naye singa bateekako ekidongo ne bagamba next on the stage our headmaster and headgirl bona bagamba bugambi nti pulo nti kyekyo headmaster tukoledde makula tubadde tumanyi nti headmaster naye yenyuma naye musajja ssebo amanyi n'okunyenya agali benjoli bawaana buwaanyi lwaki music kasaayingirawo ebibadde haram bifuuka halal kubo babifuula halal abasajja abo ne bw'aba abasajja abadde mukyala mukadde ng'akootakoota bw'ati talina n'amaanyi nga tosobola genda n'omukwata mu kiwato mukadde naye ku music bamugamba nti sebo kyekyo kwata nyweza lemerako ogende weetegereza ekidongo nga waliwo awantu wekiri singa bajjako amasanyalaze buli muntu yenna abadde mu ddiiro ng'alina gwe yeekutte naye beeta lwaki ensonyi zikomyewo babadde mu butamiivu nga Ibn Taymiyyah rahimahullah mu kigambo kye imaamu ono imaamu al-Islam yagamba nti al-ghina ennyimba ruqyatu zina lyekintu ekikusikiriza ne kisendasenda omuntu okumutwala mu bwenzi gwe tulaba nti omuwala gw'otaagala kutunulako ng'ayitawo ku street ate osobola omulaba ku TV yeewuwo nga tolina buzibu anti kuliko music singa bajjako eddoboozi lya music nosanga TV ng'eriko abawala bali ku biiki bali mu bupale owulira nga bikutamye naye singa mubeeramu oluyimba nga luli mu bairando oba simanyaani oba pemperere obeera omatuugo obwongo bugabanyamu emitweko ebiri obwongo obulala budda ku bidongo obulala ne budda ku kifaananyi kati olw'okuba bwegabanyeemu ne buwunga ne butandika okuba nga tebulaba haramu era nga gwolowooza tolaba haramu lwa kidongo kinyuma era oyagala oluyimba luggweko nabwe ekityo baganda baffe beetiibwa hadithi gyenzizaako egyesoose okulanga waggulu nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti la yashrabanna naasun min ummati alkhamra yusammuunaha bighairi ismiha bagenda kubeera nga abantu bavaayo mu bantu nga bava mu umma yange naye ng'omwenge bagukyusiza n'amannya era nayimirira katuuti n'agamba nairo special simanyaani simanya mukombooti simanya muzukulu simanya chairman simanya genesi simanya katunda naye ng'amannya gotawulira nga nagisi naye nga byonna byonna nabbi sallallahu alaihi wasallam yabyogerako omusiraamu tolina kubeera nga weetaba mu kibiina kino ebigambo bikyali bingi naye olw'obudde obufunda tugenda kubeera nga tukomako ku ebyo baganda baffe ab'ebitiibwa mbagamba bugambi nti twewale music tubeere nga tutereeza eddiini yaffe kuba buli muntu yenna agoberera music Allah yamuyita omubuyabuya mu Qur'ani Allah yamuyita mu sura eyitibwa suratu shuara sura 26 aya 224 Allah yagamba wa shuarau yattabi'uhumul ghawun abantu abatontomye abayimbi bagoberera abantu obuyabuya omuntu omubuyabuya talina magezi omuntu omubuyabuya talamula mu ddiini omuntu omubuyabuya tosaana tusaaza omuntu omubuyabuya toleeta bujulizi nti ndabye omwezi nti ndabye abenzi kubanga oli mubuyabuya bannange kati omubuyabuya kati otugamba ki bw'obanga gw'owuliriza abayaga be bayiiza ne boogera ebigambo ebitalina makulu oli n'agamba simanya buugi mu bbaala simanya biki simanya walagi wa biki bigambo n'owulira ebigambo ne weewunya n'okwewunya ensi naye omusiraamu atadde mu mmotoka ye Allah gye yamuwanga ekyengera abeera akuba omuziki ng'agenda mu muzikiti tosobola kubeera ng'obigatta baganda baffe bitiibwa n'olw'ensonga eyo twewala okubeera mu babuyabuya Allah atusaasire ffe abali wano abawangalidde ku mbeera eno atuwa okwenenya nga tetunafa ate tukole tawuba eyitibwa tawubatan nasuha ey'okukyuka okudda eri Allah ne tuba nga tuva ku ebyo oba oliawo asa rabbuna oba oliawo Allah waffe agenda kubeera nga tusonyiwa amazambi ebyono n'ebyatuyitira baganda baffe bitiibwa singa tunaalongoosa Allah mwetegefu okubeera nga atusonyiwa kubanga agamba inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a Allah asonyiwa amazambi gonna ebbanga lyokyali mulamu neweenenya n'obivaako Allah asonyiwa gonna aya egamba nti inna Allaha la yaghfiru ayushraka bihi tasonyiwa muntu yakola shiriki etegeeza nga afudde
nga kyawangaliddeko ne bwe okyali mulamu yaghfiru dhunuba jamia ne bwe beera shiriki beera nga wenenyeza Allah okyuke otereeze emirimu gyo banange musiki si gwe mulimu gwolina okujja mu ssente mu siraamu ffe twali tulina capital mu libraries z'enjawulo bwe mwalinga muwulirangako gwe bayitanga DJ Kerix naye nga twategera tugamba nedda Allah yagaana n'olwensonga essaawa zino ekya DJ Kerix bikyanvunaanwako ebyavisa tebikyamuvunaanwako lwaki kasita okola taubatan nasuha ebibaddeyo byolinako obusobozi byonna nobidiriitinga ebiri ku YouTube n'obijjamu ebiri masimu bidiriitinge wakajjayo ufa leka kwebuzabuza mbuufa mpulirizaako Qur'an teyeetaaga ufa musiraamu kiri kigenda kusikiriza okuwulira ku beesi kijje mu nyumba otereeze obusiraamu bwo إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا الرحمن الرحيم يا الملك القدوس السلام المؤمن يا الله جل جلاله الله تمسابا بيرنغا تسونيوا تمسابا جل جلاله هتلونغا ميريو بسلام منانيوزي emitima gyaffe tuberenga tetuuguka okuva ku mateeka ge tusaba jalla jalaaluhu aberenga tatulekerera mu bunafu waffe bwe tulimu atuwa okulongoosa ne juhudi n'okubeera nga tutakabanira okutuuka mu maaso ge nga atusiimye tusaba jalla jalaaluhu ekifo kino kye tuyimiriddemu kye tutuddemu Allah abeerenga akigaziya abasiraamu abayimiridde baleme kuddamu okuyimirira ya Allah tusaba jalla jalaaluhu atuwe enteekateeka ennungi muffe abasiraamu ffennyini tugaziye ekifo kino abasiraamu babeerenga basaala tusaba Allah ayingiwaze abasiraamu mu bitundu byaffe eby'enjawulo tusaba Allah atusaasire abasiraamu abaafa n'abalamu atuwe okulongoosa mu bulamu bwaffe buno bwe tulimu aleme kutwokya tusaba Allah tusonyiwe omuliro ataasa omuliro gwatuwejjana tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala asokusaasana emirembe ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aqimu salata inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta Qibla Islamic Media Qibla Islamic Media